mwajja ne mulitemamu mu makkati ne mulirekawo kati abayitawo okugenda eri bayita ku kasomero somerawe ebbali awo kukapanya k'essomerawe ebbali n'olwekyo mbakubira omulanga mujje mugire njagala kwongera okubira abavubuka okukola ennyo ebyobufuzi bingi nze mundaba participating ambyobufuzi naye ebyobufuzi ebitaliiko kukola bibwe nnyo n'olwekyo mbakubira omulanga mukole abantu bafe abeebukakala ku lunaku ku Mande boa yamwe gye nabasimira ngenda kusindika tiimu ejjeji bakwase ate bwe tuvaawo tugenda mu kiraasi abantu b'omu kiraasi mutegeke wali ekapeeka ngendo bateera boa mu weekend njagala ndabe ng'etandika era mujja kulaba chairman nanjwenge bwe tunaavaawo tugende na musaali bemu ku bitundu ebisinga okuba obwo bitujja kuba tutambula mpola mu weekend nga maze okwewandiisa nsubira okujjako ebulwadda okutuukiriza byenneeyama ku ddwaliro lyaffe weewaawo bw'omala okwewandiisa tokkirizibwa kuwaayo naye waliwo omuntu ajja okujja okumpeerayo anti gwe nga omukulembeze nga weewandiisizza tebakukkiriza kuwaayo naye bw'obeera n'omuntu someone can stand in for you n'abanga yawaddeyo naye era okayisizza nti ate gwe omutume anti kakati nze sisobola kuwaayo wali baba tebatukkiriza naye oli osobola omugamba tigendo oweeyo bane tukyali bubi abantu baffe mbadde njagala kubasaba ekkubo lyaffe ery'obulenzi nakaseke kapeeka nkyalwana abakulu bano bo bagamba baagala likolebwe nga abantu tebaliririddwa naye ekyo tekiriyo mu nteekateeka so bakulu mukyabasaba tube nga abantu abo tubalirira wakiri tugira tuba waakubisa tubyakuna ku ekyo kye bakola ki kye babanja neyanzizza nnyo omukisa guno njagala kusaasirako famire ya jjajja wange Kaliisa ekaasa ng'ombe twafiiridde ow'oluganda lwaffe sobodde kujja nakajja wano ne mukyala Kyeso alaba ntuyanye mbadde nvaako wala ku mirimu emitongole gya His Excellency Kyagulanyi Center mu biro byakwenunula byakwebeereramu so saasobodde kuba nammwe naye nasindisa amabugo gammwe ne gatuuka abaana baffe betuweerera abaana b'e Nakatandagira mukuluzi ulugume mulabye etubuzaayo omwana omu n'abeewa mugamba nabo baawedde n'abali abalala bonna so njagala kulaba ng'embeera etambula bulungi waliwo ensonga y'enkulaakulanya gy'oyogeddeko ne sagala gibuusa maaso newankubadde teri mulamwa gwaffe ogamba nti baagala okukola oluguudo abantu nga tebabaliiriridde kyotajja kukkiriza neŋŋamba ti ate oba oli awo oluusi kiyinza okuyambako bwe muba mukaanyizza waliwo projects ezigenda mu maaso naddala zisinzemu Wakiso ne waffe mukono nga gavumenti oba enteekateeka zakkaanya n'abantu ti olw'obulungi bwaffe ffenna puloti yo bw'ebanga ebadde egula obukadde 5 nayo tutemako fuuti 3 n'okkiriza naye tukola oluguudo n'erinnya value n'efuuka ya bukadde 3 ofunamu lwaki abantu bano obaga nti tujja kukkiriza togabugambye nti katujje tubalaga obulungi bw'enkulaakulana mukkirize tukole nga temulibajja ne bamaakinga ku buli mayumba ekkubo erinaayita kati we bamaakingako ne bajja babagenda babaevaluatinga kati we bakomawo ate ne bagamba tewaliwo ssente za kubaliirira nze ndi shadow minister ate ntuula kakiiko k'ebyenguudo mu parliament kati bo bano we bajja bagamba ekkubo ligende maaso n'ennyumba tuzikoonewo tewali kubalira tewali atasobola kiza era waliwo abasobola okwewaayo ne basalako katono naye ebizimbe bingi bye bagenda bamaakinga bye bagamba ebigenda okuba nga bikoonebwawo bitwalibwa kati nganze omubaka w'ekitundu ne mbagamba nti oba waakiri kuba bwe tuba tuyisa amakubo agakolebwa tuteekawo ne compensation budget mujje mwe mutuuze abantu omunnyonnyole nti edduuka lyo ngenda dikoonawo sinze ng'omubaka wa palamenti kuba nze kyemmanyi nti abantu balina okubalya okoonewo ennyumba y'omuntu embeera etali yakuliyirira teyakoona nnyo bizimbe biyimiridde yasinga kutunulira ng'eyita etwala olubalaza anti ewaffe mulimu ebizimbe ate nga bwe kiba kikomera bakiseetulamu ne bakikuddizaawo wali munda ebizimbe so kye tubasaba ng'ekizimbe kigenda kumenyebwa paka ku ttaka ng'ekizimbe kigenda babiteekako X kiri condemned kati kye tubasaba kuba bo bagamba mbu balisasula mu biseera ebijja naye nga nayo gavumenti ogiraba eri kuyegeyege era ne bwe bukeera enkya bayinza gavumenti esigala anti ennungi ejja kubezze kati ennungi ejja kusasula nakugamba nti tutandikira ku birala so tobaako nawe omugamba n'olwekyo
mbakubira omulanga mubeere bagumikiriza waliwo obubinja bingi obujjeeyo ne buba bugirisamu ebigambo ate lutamaguzi nze munnange nakakulembera emyaka gigenda kwera 10 bano bannaffe ab'NRM bakakulembera emyaka 40 ana waliwo n'abajjeeyo n'omubuuza nti tulaba ogamba lutamaguzi stumbling block gwe wali eno tuweeyo ekintu kimu kye watuteekerayo wano kubanga ebiseera ebisinga mu politics nzo okwawukanako n'abalala wange si wakipayopayo kufana kuwona nkunnyonnyola ne nkugamba ekirondeso omukulembeze eddoboozi kubanga tetulina ne be baleeta ng'oli bamwogerera boogerezi nga Kasiru n'obuuza ne mu parliament ne era banamwogera nti ati munnange ekibiina ky'NRM kireetso no Kasiru gwe boogera kasita baleeterako obuseppiki n'obusowaani ne bakuweerako omusajja omukulu 12,000 ate bw'abatayogera naye ng'ali kwambuleera tukole tutya kakati bo era abo tetwabagobye twabagobye abo okuleeta omuntu nti olwo tuleese mubaka wa parliament naye nga tasobola yadde kwogera mu lukiiko lw'omuluko oba olukiiko lw'okukitawuluzi tukugamba mu parliament kuba kwogera twetuganye okweyagaliza kya buntu era oli asobola okuva eri n'agamba oba bbaawe nti jangu mwami naawe yambale kasita manyi kati politics wakugaba bukunkumuka owaye nga tetukyakulaba kyeswa ogenda ng'oli takuyita nti no kyeswa agende amubuulire pulogulaamu z'enkulaakulana naye aba akugamba oleeseeyo kakyakulya nga tolina kolese n'akwata mu bulago era tunenya naddala wano tunenya nnyo Museveni naye bwe mutegyeemu muze gwakulindirira obwo bukunkumuka bwe bawa omusajja omukulu n'oggwamu omukazi omukulu n'oggwamu ne bakuwa 2,000 ne bakuwa 5,000 n'otunda rights zo ne bakuwa buno obusowaani bwenda be bagenda babagabira n'obuseppiki bwe bajja mu miiso ebigwa bitalaze mujja kukifuwa nga mukiza munda neyanziza nnyo mukamangu sonyiwe nze ng'omutaka olumu nsooka kuyita ayitako eyo bali neŋŋamba abantu baffe mulamu egulina okutambula kw'ebiseera ebisingamu abamawulire mutugamba ababaka temulambika abantu tukungubaga ekituufu baba Raila Amolo Odinga Kenya wano namwogeddeko dabe mwogeddeko ne bannayuganda badde bagoberera naddala bannabyabufuzi tebayinza kubulako kye bamuyigirako obulamu bwe tuyinza kubuyigirako ki njagala kwebaza contribution ye tewakyaliwo kyakibusa n'ennaku ezo yali atuyise twagenda ewuwe ne Joel Rusenyo in the right honorable leader of opposition twagenda okumusinkana n'asooka ne yeekwekamu n'agamba mbawadde buli kimu kye mukozesa kyewaki neekukumyemu neonya kaluluka AU kuba yali agala kuyimirira nga kyamaani wa AU naga nti Museveni bw'anaategeera nti muli wano muze mbakyaziza musekulese ayinza obutampagira ajja kunwanyisa nnyo ne banywanyi be baleme kumpagira it was understandable ne tutuula ne be yatukwasa nawo ne batwaniriza we were treated very well ne tukomawo wano era ne tugira kwegamba twamufunako ekifaananyi nti alese ligase abadde nga avuganye ebbanga ddene nnyo nga tawangula naye n'aleka nga akwatagana ne banna Kenya okwawukana kwabwe naffe wano yaddukiranga mu kooti nezitasalira mu feva ye n'asigalawo ate n'akolagananga ne banne ne batwala Kenya mu maaso ffenna bwe tugende Kenya y'emu ku nsi ezirina enkulaakulana era bakugamba if you talk about Africa and don't talk about Nairobi or Kenya then which other country are you talking about tumwebaza abaddewo nga leader si lula wabula leader nga ne bwaba awanguddwa mu byobululu yekyanga mu katono naddeyo n'abagamba we are all Kenyans let's move on ekyo nkimwebazaako nnyo byakoze asobodde obikola omukulembeze yenna abanga omuzinyi w'oku stage omanya obudde bw'olina okuvaawo ku stage n'ogenda oyinza okutandika olemerako otutama n'otama ne baga yono ng'atavaawo ne batandika okwerekereza ebigambo kati he knew the time yabala ebiro n'akola byasobodde okukola kubanga abadde musajja mugagga nnyo naye ng'ayagaliza ng'azimba institutions nnyingi waliwo institution y'emu parliament gye yansindikamu wane Kisumu emu kuzize n'engenda n'ensomayo ebyobukulembeze n'enkomawo contributinze ekimala abadde ku byokulabirako ebirungi bye tumwogeddeko era nze naawe n'abalala babadde bagoberera okuba nti abadde nga yesimbawo mirundi 5 miramba ku bukulembeze bw'eggwanga n'awangulwa naye ng'ate agamba takkiriza nti awanguddwa mu butuufu n'addukira mu kooti nezisalawo against him naye bw'akomawo agamba nti tutambulire wamu kati wano tusobola okukifunako nti netuga nti tutambulire wamu lwaki opposition ya wano bweva mu kooti nga emisango gifevalinza aliko tebaga nti katukwatagane n'uno tutambule kakati ffe
tetugendangako Luweero ne tutemula bantu owulira fe abali wano wali olabyeko wano opposition agamba nti tukwate ejjambya tuteme omuntu oba emmundu era tusigala tukugamba ekkooti mugamba ki ate ekkooti zoyogerako si ze ezawano e Uganda ekkooti ze Kenya zistandinga independent by the word independent ezawano ziri ku ntoli wano omuntu akwate mundu aba yeyita wa kitalo nnyo natta institution Kenya institution zayo zikola twalabanga banalufayinze ne president naga akalulu yakabye tukaddemu naye wano ogenda okufuluma ebweru ng'emmundu ziri wali wabweru nti omulamuzi tumutemulirewo mangu nnyo so njagala kwebaza bannakenya as much as balina ebirumira bingi balina obutakwatagana bungi balina ababbi bangi they still have love for their country Kenya ne institution zaabwe bazirwanirirako nnyo era kyova Chebukati yafumuka emisinde ng'ali mu byobulu bwagira mu bwati nebamuga akomawo wano komawo ku mulamwa era ekkooti zayo zisobola okusala omusango oli n'agamba kyekyo tugende mu maaso era kyetugamba naffe abali wano nti ebyobufuzi si kufana kuwona genda otemule gundi genda ennaku ezo point gyenfunyemu yeno genda muno mukube ekikonde no singa tulina esiga eddamuzi eryetengeredde naffe tusobola okukkiriza ne tuba n'omulamuzi oba saabalamuzi nga tali ku ntoli za regimu lwaki bali independent nti bakola interview ne bayita nti abaagala okuba abalamuzi mujje ne mukola ku interview ku TV ne babala nga waliwo ne pano ebakozesa interview si bino nti ffe twava mu nsiko tukulonze jango serving interests zaffe n'otandika okulaba ng'ate omukulembeze yeeyingiza mutetwagala bbeiro n'omubuuza ate wafuuse ddi omulamuzi eri bakubuuza nti owaaye institution zaffe sizizo sigala muleniyo tumanyi nti gwe ofuga nebeera muleniyo nebeemupi mubeere muleni yammwe n'abalamuzi mubeere muleni yammwe era bw'obasanga eri beeyita balandi friends they practically do as land friends do sibino ebyeno tikimanyi omukulu ali wali munyivu nnyo genda osale bino simanyi the effect of simanyi substantiality ebyo bye batera okutambulira kusoba na Kenya tubeebaza ffe tugendayo on benchmarking nga boolaba bwe tugenda e Rwanda ku benchmarking ekulakula ne Kenya tubadde tugendayo mu parliament yayo batera okumpa omukisa ne mugenda ne buuza nti bo bano banna Kenya bakikola batyo okuba nti no nti ne bava mu bululu basigala de ya Kenyans ne basigala ng'eggwanga lyabwe ligenda maaso tewaliwo bululu butabeeramu bumulumulu oba okusowakana naye basigala nga beebo bo bakikola batyo okulaba nti obukulembeze si kufana kuwona nga wano bwe kiri n'osanga naye atasobola kuteesa mu lukiiko lw'okumuluka naye ng'agamba kufana kuwona n'osanga omusirikale eyali badde akuuma institution z'eggwanga naye nga bamutadde mu byakufana kuwona kwegamba babadde batwegombesa nnyo twagendayo Lutongaze ku parliament president waabwe ne twali tulowooza nti oba MP azze nga tuli ku parliament itwazikazyo ne tuli wali tulya wesi we members nga si kya kitalo nga wano omuntu bwava makaga amagye ne gajjula ku kkubo ne bakuba emiggo owamenvu ne bagayiwa ow'ekigali ne bamusambasamba vaayo omusajja asimanya ayitawo kakati twabuuza Luto Joel Senyonyi ajja kunjulira we twagendayo we asked these people nga batututeyo nti mwe bannakenya mukikola mutya nti omukulembeze asigala nti w'abantu mukikola mutya nti asigala abarespectinga kubanga ffe wano oli olukwata ku mundu ng'afuukirawo Katonda Katonda w'emmundu wuuyo ensonga twabadde na bbiri emu erabika etuliira kakati eyo ffe tubeebaza nnyo his legacy will live on mulabye bakubye n'abantu amasasi which is unfortunate kuba n'abasirikale babe bansobedde lwaki beeyisiza bwe bato blewe ya uncontrollable abantu abadde bagenze okuwa ne babakubamu amasasi ne battamu abantu bana ate ekyo kibi kuba oba oli musirikale trained badde sinafuna nnyo agabafudde nze mbirina kuba mbadde mbigoberera ndi mukulembeze
you shoot to injure not to kill ekyo nakyo kiri unfortunate naye olw'okuba nti babadde bamoninga oba bakungubagira omuntu waabwe fenna tulina okumukungubagirako n'okwongera okusabira bannakenya kubanga they are our relatives Ugandans ne Kenyans fenna tuli mu East African community ku nsonga ya iPod ebigikwatako sijja kubiddamu nnyo njagenda n'ofa kimunonga ne mufa kimunonga nensi ne mufa kinensi kwa iPod nga mujoogeredde tonnamanya kyengenda kujoogerako naye kaninde mukama wa okay nga tetuzzeeyo mabega mbya iPod njagala kunokolayo nsonga emu yokka ensonga ezibaddewo ezibadde zigaana b'ekibiina kya NUP okugenda mu iPod nti entuulo ezo tezirina nnyo bigendererwa byongera ku demokrasi yadde ku kibiina wabula ebigendererwa oba oliawo President Museveni kufunayo kafaananyi n'abopposition alagire okwo nti feeno demokrasiya yabukala dda kubanga tutuula ne byenvuganya nabo ne tukkaanya n'okunywa kakopo ka chai biri ebikwatagana n'ensimbi bibadde so silent kuba oba zo batozze zo sente zibadde zijja kujja kuba zaateekebwawo okukola ogwo lwaki akawaayiro bwe kazzeemu nti atakiise sente tajja kuzifuna ate nupu lwegolokoka nti owaayi kale tunaamala gakiika kakati ekyo tunaamala gakiika kikyo sinnakirabako ebigambo nkozesezza byange National Unity Platform ekisooka era nze nabadde nkigambyeko His Excellency Kyagulanyi nti twalibadde ebintu ne bya iPod ebyo nga tubyesonyiira ddala ne tubireka kubanga bano state ebikosanga diversion nalabye ne Right Honorable Prime Minister nga byaliko nendaba ne ba regime apologies abali mu opposition nga be baliko mujje nga bakulaga nti NUP is money hungry. It's not about being money hungry. It's about reminding the state its obligation nti zino sente kisooka siza Museveni nga we bakibasomesa obuzibu bwamwe bwe mulina naddala banna Uganda mwete mukimanyi nti even Museveni is a survivor on state resources zino sente zamwe wa musolo ziri constitutional. It is not NRM ye political party yokka oba nabano ba state apologies abalinawo obubiina bwabo butonotono abagamba Museveni nti fe tujja kuvunamira ku obengo oli ku jirikiti oba mu malalo sente za gwanga nabana NRM bajja ku sente za gwanga of which NUP nayo ewo musolo nze siwa musolo nina political party I subscribe to a political party CNRM nwachi gwe NRM olowooza nti sente eziva mu ggwanika ly'eggwanga za NRM nga nawe bakufuumuula waawo obookaba kakati ebyo babireese as diversion gwokimanyi kyeswa nti olwaleero n'abasomesa bakyatudde ewaka abaana tebasoma ng'ate bali mu ttaamu yaabwe esembayo naye ng'eno mwami Museveni asobola okukuŋŋaanya omusimbi n'aguwambu simanyi Buganda for Museveni ne bagenda nga buli kyalo bakibalidde miliyoni 5 ewaffe buli kyalo bakibalya miliyoni 5 abafere be bazitikka nabo ne bazikuba ku mutwe ne bagabako 3 mu Buganda for Museveni. The teachers at home I feel ashamed ng'omubaka wa parliament muwaso citizen w'eggwanga lino kuba tulina abantu abatali citizen but are within Uganda okubanga nzija wano ku radio nenteesa kwa iPod naye nga sisobola kuteesa ku sente ya musomesa na kubaana bagenda fiirwa mwaka mulamba nga n'abasomesa be badimandi nga biririo nga ne parliament kati batuyise tugenda kwewola maye kiyisizza parliament ekipayo parliament 6 to borrow billions of money zigenda okuddukanya ebirala nenge zikwata ku musomesa teri asobola kugamba nti tugende tufune supplementary abasomesa n'olwekyo kino ekya iPod kyobuuzizza madamu Kyeswa oyo tumuyita political bulingi ekibi sente zirina amaanyi nti era zivuddeyo ne zidominating nga kyetwogerako naye nze ensonga yange yabadde esinga wali era gye njagala onyanukuleko mu ddakiika 2 ngende mu kuwummulamu tetwayagala that is in quotes bemanzize ku side yo tetwayagala kuwa Museveni credit yeyo omukulembeze owa NUP kumulaba kwatagane mukono bakubye obufaananyi basimayiringe agenda kyeyagaliremu tunyweka kopo ka chai bakayita batya kano kona ku girasi yange nkone ku yiyo
bakonano kakopola ganti chiazi kachiaza ako mwabaso munywe luzungu mukaita chiazi bachibaza bakakola mu kakofi abalala bakakola mu girasi watampe ko ate yetabana tibale nekola kachiaza kati tumuwadde opportunity afune kachiaza ako olwokubanga tunonayo bilioni omusanvu kati issue ya fesi ya sente za iPod kati issue ki iPod sente eva mu sente meka ebibina bifuna sente meka mu iPod kwanga fensonge zitalina makuru naddala mu abamawule muziwanya amakuru nga musinzira kuba apology baregi gunziza mu sente ate nkubirayo nze siri mu sente mekeza iPod kubanga iPod is about money, that's what you're talking about. Bobo gamba discussion kati lwaki mwakirizo genda anti kati kankugambe are you talking about discussion tulina bye tusuwe nnyo okuteesa ne Museveni bwekyo yagala ogamba kati lwaki mukirizo genda anti kakati nkugambye it isn't a do or die olira Museveni has been here for the last 40 years. He's still clinging in power. Ye abagamba mbu abataliwo Uganda ekoma. Nabana abamulya mu ngala bamukubira mu ngalo namwe babasomeseza abamawulire. Ndi without Museveni Uganda cannot stay. Kakati babo mu budde buno nkugambye nze issue yange oba mwatwewereredde bamuleka minaje mutulane mganti ke batuyita katuba kuluno katuba kakkanyi nange mpulirizaako nga legislator issue yange kati olwaleero is not iPod money nga legislator issue yange olwaleero kwe kulaba Uganda eraga wakuba we tuli teri amanyi kiddako n'enkya bayinza okugamba nti mu kyalo todda mu kibuga beera yeeyo gyoli toba guli akawunga kangi n'ebijanjalo kati bano bakudaivertingirako iPod is iPod the biggest problem of Uganda currently nkugambye nga n'abasomesa batudde abasirikale basula mu why should NUP join at this time wanji lwaki kati NUP yali agadde kati bwe baba balese ntandise nkugamba ntize nagambye president wange nti zino ensonga za iPod bano ze batuteekamu eza diversion nandi badde si discussing ako kubanga we have mega issues to discuss abantu bagobye ku nyanja babagobye ku ttaka massive land evictions naddala line ttaka eririmu amafuta kati mubi discussing akonga nga muwandiise ebbaluwa esaba okuyingira oba nga temugiwandiise twali badde tu discussing esente z'amafuta ziraga wage batunda ng'ate wano tuborrowinga everyday twayingidde record public debt kati Uganda bagibanja 167 trillion nga tubuza omukulu zino ziragawa naye kati naye bakudivertinze iPod mwatweweredde eyo nti bwe batuyita tubasabule naye tojja kunsabula ati kati gwe nkugambye nti iPod ngaze omukulembeze kubanga waliwo abakulembeze bana aba political bling abajja ne bagamba sente za Museveni ziveeko Museveni zoluse survival on state fund sente muzitwale kubanga seza Museveni sente za Netherlands right honorable Nabanja za Netherlands ne bagattako nezo mu treasury nze ntidde kyesagadde kwe kuwa Museveni omukisa okwekubya ekifaananyi agende yeewanireko ekyo kyekinnuma kakati kankubuuze mu NUP anigola basobola okugende wa Museveni beekubya ebifaananyi NUP gwembuulira era nange mulinze kuba ebbaluwa esaba okuyingira iPod eyo gyetutwala era olwaleero mwe muba mutunuulira bifaananyi kubanga bano abasajja bakoze omulimu munene nnyo okubajjanga ku bigger issues ne babaza ku minor issues. How much money is in iPod? Is it about money or is it about the discussion? Kubulira ensonga lwaki tutunuulidde bifaananyi tubijja mu statement egamba sijja kuwa Museveni mukisa kwekubya n'ekifaananyi kwewaanirako y'ensonga lwaki tutunuulidde ekyani kankome kyamu aŋambye mu kunkulabire ne musoge kapeeka n'omwami ono w'ennaluvule kapeeka linnya lino ndigize wano ku WhatsApp aŋambye nti omukyalo oyo mutumidde waliwo ne Saalongo Kidongo kusoya naye totwala omulimu gwange sebo mwedda mukama wange kuba kati sebo obubaka buyita nawuwo Kansala Moses Kawumu naye akugambye nti ntumbudde empologoma y'eddembe Radio Simba n'abalala mwenna ne mukulu Nanjwenge mulabe wano ekabeere ali mukutulaba kale mukulu mabikagamba atuuka bwana batuuse tunatambula naye bwana batatuuse epoint yo giwunzike abamasimu bano tubawakadde iPod is a diversion, it's not a bigger deal. Tulina issues that to dealing nazo. How will Museveni leave power peacefully? How are we going to handle this election? Kubanga we are now in what we call protest vote season. Biribye babaddenga babagamba nti okulonda kutuusa mukolo wano waliwo gwe tulina okulangirira ekyo twamaze okusayininga. How are we going to handle that?
tugenda kuyambako tutya abaana baffe okuba nti baddayo okusoma nga ttaamu eweddeko tebasoma abasomesa bali waka abasirikale nabo banaatera okuyimirira naye ate ebigezo bakola abasawo nabo bali ati kakati gwokola ebigezo ng'ate tosoma Can you do exams? Gwatawuliddeko nga yonebwe complaining anti leero tetubatidde kakati teachers at home n'abamu bagaita agenda kukola invigilations babadde bakola so kati ffe abakulembeze ebiseera bijja tuuka madamu Kyeswa tube nga tetukyali mu bukulembeze nga tuvuddewo kakati mwe mulina okutema empenda mugambe nti parliament ya Uganda ebeera eti eri mu political bulingi ng'abasomesa batudde waka Parliament ya Uganda ejjete ne mutandika okutusomesa bino byenalabye right honorable prime minister abasomesa ng'asoma obuguudo obusobola okukolebwa mu myezi 7 bwe bakoze emyaka 40 nga ne banja lya Uganda batubanja trillion kati 167 omusajja yagambye nti tugenda kuddamu kutunda mineral yonna wabweru okujagwa tugiyisa mu government buli mineral basobolenga okusalako ka percentage akasasula ebbanja buli muna Uganda according to the latest report gye baleetedde parliament buli muna Uganda bakubanja milioni 2 mu emitwalo 7 ne yakazaalibwa mu butikitiki kati lero omukulembeze wa campaigning gidewo kakati omukulembeze wafa kyali mu Eastern region njagala kubebaza nnyo ab'Embale Eastern region yonna naye particularly njagala kwebaza nnyo ab'Nakaseke mwalaze omuggundu waliwo gurupu z'abafere ezibadde zijja tujja kubba akalwa omuntu yenna bw'ajja okugamba okubba akalwa n'akabba amala kulangirira anti wuliriza anti nange kye ŋŋamba abantu baffe era omugamba bw'oba weetegeka okubba akalwa oleka olina omusika wo bw'oba olina omwana ewaka oba anaakusikira kubanga omuggundu wagulabye ogw'Nakaseke walabye omuggundu gw'Nakasongola kakati ffe tubadde tupreachinga nkyukakyuka ey'emirembe omanyi olugero olugamba nti abantu bala mu magoma Nzo kuba mugundu gwe nalabye ate n'omulala bw'anayita ate era ngulabe n'omulala bw'anayitayo kati nze ngubalirani kakati amagoma gavugira baki baliwo kakati wabalabye beba abaliwo gwe olowooza beba abaliwo encha bwe banaabeera abalala ngera gavuga era kye tugamba leaders come and go era ensonga lwaki obadde olaba ffe abamu ku bakulembeze tubadde tugezaako nnyo okwewaayo okusomesa bannaffe nti ebyobufuzi si kufa na kuwona abamu ebyobufuzi bagufuula mulimu kyova olaba wano mu parliament waliwo ne beba makaadi oli n'asiita ebigere ng'olowooza ensi ekomye bwe bakumye kaadi genda okoleko ku mirimu emirala tewazaalibwa nti ogenda kuba mu byabufuzi 24/7 kati tubeere ekyokulabirako tusomesa abantu nti ebyobufuzi buweereza si mirimu gyankalakkalira wangi munnaffe yesebo amanya yendekayita benemisatu umwana njala y'uburenzi wari mu rwero bite mu mpanga wari cyakakiri kandi kimenye cyakabajye kamugera mvuga boda yangu amina kigute ege simbalo ko yakakati wenjira kubula mu tabaguzi nebaza kubati aremera nyo kunsonga naye mutabaguzi wenda mu ngomba bisatu bibiri kakati mutabaguzi mukama wamwe ukyagulanye ayina ko yagenda obutuga ate n'agenda ayokole ebigambo byalinga ebivoola mukulu wa Simaani basaalirwa ebimunafuya ekyo akyogerako kingagamba mukulu basaalirwa yakola kuli ogenda mu alipooti naye ate tetwalabye ku mawulire mukulubuya ng'awandiika ekiwandiiko ekibakkiriza ogenda mu alipooti ekyo temubuzaabuza bannayuganda mukulu tamaguzi n'ekyokubiri mukulu tamaguzi mbadde nze basabanga mu abannankyukakyuka mwegattedde bannammwe abali mu bibiina ebirala naye obunaalowooza nti nno swago mugirimu mukka ekyamazima swago egenda kubalya olw'ensonga nti obubeera wonna tulowooza nti nuutu ekibiina ekireetoka ekyopozisoni mu Uganda ebirala si bibiina mugenda mu bukuba mulowooza ekitemukola ekigenda kwongeramu Museveni amaanyi n'obukulembeze temugenda kubukyusa n'ekiralanga mmaliriza omusanaguzi mbadde nganze mbasaba mukwatagane ne bannammwe temubavuma wabula okulemba oyo omuntu nga bali ku mulamula oyo omuntu mumuveeko oyo omuntu ng'alinamu nga tewalamula mukumukisa muntu abaPFF n'abala abali ku mulamula mbadde ntamukwatagane nabo sikubavuma nakubabulakameeringa nze kayitagule mu paati akumulisa ng'okubana bwekwa aibatani na Lydia
kale ssebo nange nkusiibudde weebali kuteesa ensonga zo zigguse ajja kuzaanukulanga akaseera katuuse kale kampa omukisa nga 2-3 wangi munaffe olamusiza nnyabo nange bwe ntyo amanya gange bampitayiza akamutyaba ndiwa na kibiina kya National Unity Platform basalawo tetujja kyegaana wadde baana tusiba ne batutta tetujja kwegaana mwana wattu okusookera ddala mwanyinaze n'abatuuliriza waliwo abantu abagenda bagamba nti bannange mwegatte n'ebibiina binnammwe nze ndi musajja musiraamu buli mutayirire nti aba musiraamu waliwo ow'embalu waliwo ow'akabootongo kati gwe olaba muli mutayire n'olaba nti musiraamu abatusulako obujeejemala okwegatta ne bannaffe mubalaba kutambula naye siba oppositioni ekyo kyo kibadde kikumidde mu buzibu amaaso ebbanga lyonna era nze wano wentuuke n'ensaasira ne Mwamikiza Besigye toyinza kubanga waliwo etoloddwa abantu abafaanagana nga bano betuba bakaakano ne bamma omuntu kaadi nga Mwami Sseggona n'agula okutambula okusooseka omutwe mu kiteete ng'enseenene ono omulala ne bamugamba nti munnaffe obbi ebitaano weetonde mu wiiki bbiri n'atondawo ekibiina ddala onolowooza nti yali muntu wa sipago wankyukakyuka gwe mutuganda okwegatta nabo n'ekyo bannayuganda njagala obbakakasa nti ekiriwo kaakano wamaze okitegeera nti oluuyi oluvuganya lukulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu abalala basigadde babadde beenoonyeza byabwe ebbanga lyonna ate tubagamba nti atafunye ambuleera bw'ajja akasente kamulyeko naye tomukombya kalulu kubanga atalina ambuleera mwanyinaze talina kyatugamba ekyamazima kiri nti Museveni myaka 40 takyalina kyayinza kukolera bantu ogenze n'ogamba nti abaana bali mu kukola bigezo naye nga basomesa bali waka nze n'omwana wa mwanyinaze ali mbigezo ga siniafo naye nga batunula ku lupapula balinga balaba TV tebalina kyebadde basoma nolwekyo bannayuganda essuubi lyonna lituli muntu omu yekka Kyagulanyi Ssentamu Misembo nze Isaac Mutyaba nkusiibudde Isaac Mutyaba 543 0770 973 Lutindo ku Lubogola Simba wangi munaffe. Hello kale simanyi eddoboozi lyo balikwatiddewo naye ate era ine endaga kwoli ojja kuddamuko okube kansooke nkuggyeko embeera etereere wangi munaffe. Webale tuweereza weebale Wikiriifu eddala ndyerabidde ennakawa ono Kazibu Anthony Kabanyi seo mwangi mutamaguza akimanyi nti ebbugga lya LBC naye bwe lisinkibwa ekibadde ekiseera ekiramba muvaamu kasoozi n'olwekyo teyeribaala nti kubanga abantu bangi bajja ku ngundi ya Munalebani. Gwoyogera kwani? Oyo yeesimbyewo ku byobufuzi atajja kusobola. Kale bona mutegeera gwoyogerako tujja kwongera kuteese ate tunayogera tutya ku muntu naawe gwoyogerako nga tomutegeera. Nsakatoya nokulenga nsigaza eddakiika ate emu okugenda mu kuwumulamu. Nze ndowooza kanji w'omukubi w'essimu gwe nkuwa obudde obwekutte okwanukula. Wangi munaffe. Wanyina. Sebo. Osiibye otya mwannyinaze? Neesiibira bulungi. Mbawulira? Yesebo. Amanya gego kansala w'abantu babwayise tu Rastaman bwayise mulakimu na kibiina kya PFF Dr. Kizza Besigye Commander in Chief ate Rodney ne kakonge kakukwate yagwa era mu bulidde bulungi ayogera nga koko lwaki yatagera ku Dr. Kizza Besigye omusajja yamubeererangawo okuwangula akadaala akabesigye yakalinnyako okwo naye ensonga muzogedde naye njagala ntegeeza bannayuganda n'abatuwuliriza ne muganda wange Lutemaguzi olwaleero ebibuuzo byebalamyawo mwannyinaze byakubuuza ku nsonga za ipod njagala omukulembeze njagala nnesembiza yimirira ku magulu gaabiri ku nsonga zeekeriddeko mugambanga nti ensimbi za ipod sigenda kyagamya ddala kwesembereza ipod yimirireko ate bw'ovaayo n'ogamba nti ate n'okulukunya ebbaluwa ate njagala kuyingira ipod omumuwa mutumamu amaanyi bakitegeeza nti ensimbi zino za ipod omulamu omukulu kubanga nammwe muzifunako kakati nze nandibadde nsuubira
nga mukulu Kyagulanyi n'agamba kyagala Sereti na President Museveni kuba tulina tugenda kulya mu ssente za iPod nsonga sebo twabadde na bbiri wootabadde obudde tebukyatukkiriza kuzibagako zonna naye kale twatunuulidde kye tuyigira ku Baba Raila Amolo Odinga yawummudde e Kenya wano ne tukoma tutunuulira ensonga ya iPod saagitunuulidde mu bugazi bwayo yonna nga iPod nannyonnyoddemu nattoddemu ensonga emu gye mbadde njagala tugubaganyeeko ebirowoozo nti kiki kyeraga mu byobufuzi iPod ebaddewo okuviira ddala mu 2010 ne bwe siddayo era ng'ebadde egabira ebibiina ababaka mu Parliament ensimbi nga ne bwe muba mukiise ne bwe muba temukiise ne tubeera n'ekibiina kyaffe ekijja ekya NUP era sente zino si kyankiso zibadde zijja mu mateeka era mu nkola ennungamu nga bweri okutuusa ennongosereza bwe yazze ng'egamba atasabye mu butongole n'ennongosereza mu tteeka sibirambulula nnyo kuba nabyogeddeko dda atasabye mu butongole ensimbi zino aba tazifuna tulaba mu kiseera kino nga NUP evaayo okukkiriza okuteeka omukono ku kiwandiiko ate n'okusaba okubeera bamemba ba iPod kyenvudde mbuuza mutamaguzi tikasente kano ke kabatakudde abantu abaagaana edda okutuula nti tebasobola kutuula na Museveni kudda mu byakunywa kacyayi kudda mu byakwewaana nti opposition nteesa nayo bwe bamaze okukwata ku kisero sente weziva kino kye kibaleese ensonga eyo eraga ki omuntu wa bulijjo awulira bino bwe tugatta ebyobufuzi n'ensimbi nsanyuse nnyo okuba naawe nsanyuse nnyo okuba ku Simba abatuwuliza munsonyiwe jaamu w'ekibuga bansibidde nga convoy oba ebadde yaani oba ebadde ya first lady oba ebadde ya second lady oba yaani okumala eddakiika 45 nga ndi wantu wamu naali badde wano mu budde nsanyuse nnyo okusanga wano omuganda ngono Mutamaguzi propagandist wa NUP ono propagandist wa NUP kati era omulaba bina byayogedde propagandist ate era ono waffe eri tumuyita celebrated fool of the 21st century ono nga mukootinga biri byayogera omuntu akyuka omuntu sikante nti bwemo inga leero n'enkya tetwamukazaako bamuyita celebrated fool of the 21st century sanso nnyo musisinkana wano kubanga twali koligi wange kasitawaali njamu waka ebintu bibiri byengenda okwogerako mu dakiika ntono nnyo ekisokera ddala okukubagiza abana Kenya okukubagiza abana East Africa okukubagiza Africa olwokufa kwa Raila ayambye Kenya okugisenvula okugijja weyali okugituusa wagirese Kenya ebyobufuzi bya Kenya ne demokrasia wa Kenya ali emyaka 2 maaso g'ebyobufuzi bya Uganda lwa omusajja omu bamita Raila ne wankubadde era nga ngatane ku iPod Raila ye musajja yakola ekigambo kimwe ekyati sensi yonna Kibakitosha Kibakitosha kyali nti Raila yali omusajja baali baagala okukyusiza Moi nga yasinze okutulugunyizibwa nga yasinga tutumu nga yasinze okusibwa nga yasinga amaanyi n'amasannyalaze naye olwokuba yatesobola kuyisaawo banna Kenya mu kiseera ekyo yagamba ngensazeewo genda mabega wa Kibaki eyali wansi we yatulaga politics owekisajja kikulu ekituta wanonze ne tutamaguzi n'abasigadde tetuzanya politics wa kisajja kikulu kikazi kikulu kati Bobi Wine ayinza ogamba nti kati nzize mabega wa Nandala Mafabi Bobi Wine ayinza ogamba nti nzize mabega wa gundi wa Mugisha muntu yayinza okubanga yayinza tuyisaawo yadde musinga tutumu yadde musinga amasanyalaze Bobi Wine ayinza kikola Raila yakikola Raila yadde mabega w'omuntu gwe yali asinga buli kimu amusinga tutumu yamusinga buli nagamba naye bwe mbazeebazeemu ono yayinza okutugatta okusinga abalala bonna yeyo politics utamaguzi kwenye mugamba yakyabula e Uganda akati kanjira ku iPod mudakiika nga 2-3 problem ya utamaguzi ne banne kwe kugenda no kwe kubanga bafuna babade bafuna sente eza iPod bilioni 5 buli mwaka naye nga abagoberezi baabwe babagamba kirala ye problem yabano tewali kirala amazima gani nti sente za iPod buli mwaka babade bazifuna ze sente zowulidde 20 billion in 4 years nupe badde zifuna ge mazima naye sadly nga babagoberezi babagamba nti
fere tusobola kukwata kusenza Museveni tesobola kuteesa na Museveni. iPod gye bawandiise ebbaluwa ogenda bagenda kuteesa kubanga eri iPod bagiyita interparties organizations for dialogue. For what? For dialogue. Dialogue kitegeeza ki? Kuteesa. Mu kuteesa okwo bagenda kuteesa nani? Bagenda kuteesa ne NRM, bagenda kuteesa ne bibiina ebirala byonna. N'olwekyo nze kyenjala basaba yadde bakubye akadda nnyuma twagala kubasaba kigambo kimu kyokka wano we tuli okutandika ng'okubuulira abagoberezi baffe kubanga kati abantu abasinga okukuba nuupu be babadde bagigoberera bebagoberezi babe bagera mwe mwatugamba kati mwena kutuula ne dictator kati mwena kudayalogira ne dictator mbadde mbuuza nange naye Kibaki gundi ono afudde abantu be yalinga abalambika nga babuulya amazima nga bagamba bannange nze ŋŋenda kuteesa. Yes, Odinga kyasinga balutamaguzi naffe ffenna nange kaneteke mu kategori ya lutamaguzi kuba mwenna muli opposition yadde lutamaguzi kyabadde atusinga akute n'omuzindaalo kukweknkujjeko n'akazindaalo twala eri lutamaguzi twala eri wendi emizindaalo gyombi Michael Mabika gyetunuza akati Odinga kyabadde atusinga nti abantu be abagoberezi be abadde babulya amazima nagamba nti musururu moja kati tugenda kuteesa ne Kibaki musururu moja kati tugenda kuteesa ne Uhuru era nakikola ate ne bamugobererayo naye wano nyalangu buli olunako bannange wano baligamba nti tugenda kuteesa na Museveni tebagenda kusigaza bawagizi bangolede baba radicalizing owulira n'olwekyo Odinga tumuyigirako ebintu bingi ebiyambye Africa bano lutamaguzi ono yennyini ne banne tunula eno muzindaalo tutunulira lutamaguzi singanye wano lutamaguzi manye lutamaguzi ono ne muntu wange naye ate yagenda n'abulaabula akati twagamba lutamaguzi bano lutamaguzi tutereeze amateeka g'ebyokulonda olunaku lwaleero president wa lutamaguzi tamanyi register mwe bagenda mulondera register etya register teweeri tulina register 2 eggwanga ne register 2 voters register eggwanga voter register tulina manual ne biometric twagamba bano lutamaguzi tutereeze ensonga z'ebyokulonda tuveeno nga tumanyi tutegere are we going to use manual register are we going to use biometric olunaku lwaleero ne lutamaguzi ne bwemubuuza bagenda kukulondera mu register kitagimanyi olunaku lwaleero bwebuuza Bobi Wine webale okoze campaign eno njala okoze campaign ennungi nnyo bagenda kukulangirira batya. How is the Electoral Commission going to transmit result yo okuva ku polling station okugireta wano? Twabagamba tufune technology omutuufu agenda okutuyambako okutransmitting results. Twabagamba tukyuse engeri ne bagana batusibire esebo ekikokolo ne bagamba bebogera bampuuga tebiyamba. Actually for the first time in NUP okwogera olulimi lumu ne NRM nga batusibira ekikokolo ku nsonga za kakati nga maliza ensonga eno omusajja ono Odinga tugenda mumusaalirwa nnyo kubanga yalaga African politicians kiki kye balina okukola mu mbeera ya dictatorship era ye yennyini yasuula gavumenti ya Moi eyali efumbekedde Kenya okuva ku independence nga akozesa obukodyo obwenjawulo ate nga akozesa ekigambo kye bayita dialogue. At the end of the day alese Kenya mu state esinga we yagisanga era ebyobukulembeze bwa Kenya kati bisingira wala nnyo ebya Uganda. Enkula y'omutwe yekuwensanirira akadde bwe kangamba mukulu Tamaguzi waliwo abantu abadde babuziza ebibuuzo tetujja kwanukula omukwomu olw'embeera y'obudde naye oyinza obbazingira wamu wano mu kusibula n'oyanukulamu ebyasinze okuba ebyenkizo. Kwebaza abakubi amasimu n'abatuuliriza mukulu Matovu Ebbambaga kansala Zulugume Semuto Sekulima Gonze Semuto mukulu Mugalu ekikwata Amot Sunday Kagadi mukulu Kazibwe boda stage Semuto Jajjaluwa Master Isima Ekikamulo mukulu Saalongo Buyinze Kalagala Kapeeka Kagomba Ashraf Ekituntu Kalise Koko Gwanga mukulu Fest Emijinje n'abalala mwenna abali mu kutuuliriza obudde bwe. Nze njagala kubasamayizingira. We need a better Uganda.
Uganda fena gye twetaaga etambula kati ono mukulu Mabika akugamba nti tugenda kwesimbawo nga tetumanya ali gesita mubuuze nti gwe kwenda kwesimbawo naawe kuba olabikanga gwe omugezi omanyi bagamba atamukutte yagamba yaye kati bino ebiro bye tulimu tebikyaliko opposition nawe NRM tunoonya way forward how shall we handle Uganda post Museveni baye Museveni wali oba ayagala oba tayagala nekyemukutte agenda n'abawagizi be bano boolaba bamubeera Kenya abakulukusa amaziga tebamubeerako nti bamwagala nnyo bamugamba waayi boogera naye obugagga bakaba batandisa abamukulukusa amaziga nga bamutandika omulaba kati leero tajja kukola laale embeera temusoboza n'enkya ffe nga tumubuuza Museveni n'ofaki kubanga eno ensi wagisangawo naffe ng'abakulembeze olwaleero mututunuuliranga opposition ebizibu ebiruma Uganda tebiruma opposition ebizibu ebiruma Uganda tebiruma Kyagulanyi ngamaliza mu dakika nga tewera kubanga Uganda bw'etabanguka tegenda kumanya bano bamabike abakukuta ne Museveni ekiro atenkera ne bagamba ate bano balutamaguzi babike sijja kulyaza amanya akadde ndi mukawa amawulire yatusedda kati yebwa ajja wano tumira bema kindye mabike wa matugende tumira bema kindye tugenda akadde we kakomeza abantu tebayinza obutamanya nti olina wooli tokomyewe makindi tagenda kwesimbawo twalese mulya nyama otomanyi mutamaguzi musajja wasali musale nnyo makindye we mutulekedde ulira kyomubuuza jadda makindye mwendi naye ono madayi nansooka omutereeza ono mutamaguzi atolooza eddakiika wasali wekiro emisana wa Bobi Wine naye akati ebinanga tubimaze njagala okutumira ku bantu balaba Makindye East Constituency era mu bimu kubindira yinze ajembadde abataka bansaba okudde Makindye abataka eyo twateekayo mulyanya mulyanya sobola anasobola okugula oluzungu